Omunyo live kino kye kitundu kyaffe ekisookedde ddala. Minisita Judith Nabakooba yeetonze olw'abantu abattibwa gye buvuddeko mu bwegugungo obwaliwo oluvannyuma lw'okukwatibwa okwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Minisita Judith Nabakooba ow'ebyempuliziganya amawulire ne tekinologiya era omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Emityana yeetondedde eggwanga olw'abasirikale abaasiiwuusa empisa nga 18-19 mu kwekalakaasa okwabadde mu bitundu eby'eggwanga ne batunuuliza emmundu abantu ba bulijjo n'agamba nti kino si kyakuddamu kubaawo kuba NRM yeetaaga mirembe. Minisita Nabakooba asinzidde Mityana mu lukuŋŋaana olw'abamawulire n'asaasira abaviibwako abaabwe ssaako n'abaakosebwa n'ategeeza nti ekitongole kya poliisi kikuŋŋaanya obujulizi era kyakuvaayo n'ebyenkomeredde. Ate era twagala okuddamu okusaasira bonna abafiirwa abantu baabwe n'abaafuna obuvune olw'obuvuyo obwakolebwa. Uganda Police ekyaliwo okulaba ng'ekuuma bannayuganda n'ebyabwe era n'okunoonyereza eri mu kukola okulaba ng'evaayo n'alipoota okutulaga obuvuyo bwava ku ki n'abaani abakola obuvuyo obwo. Njagala okusaba bannayuganda okusigala nga muli bakkakkamu n'okweyongera okugoberera ebiragiro ebituweebweddwa ekitongole ekikulira ebyokulonda wamu ne Uganda Police Force. Minisita era asabye abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo okukuuma emirembe kuba eggwanga libaagala balamu nga bwe bassa mu nkola ebyassibwawo okwetangira ekirwadde kya COVID-19 kuba buli olukya abalwadde beeyongera nga kati enkola y'okukirwanyisa bagizziza ku byalo. Obukiiko ku byalo obukiiko buno nga bugenda kukwatagana n'abakulembeze mu bitundu byaffe ne ku disitulikiti okwongera okulaba nti abantu bamanyisibwa ku kirwadde kya COVID n'okumanyisibwa ngeri ki gy'oyinza okuziyizaamu ekirwadde kino ekya COVID. Tusaba ba local leaders oba abakulembeze baffe mu bitundu okwongera okulaba nti ebiragiro ebyo ebyaweebwa Prime Minister n'abasawo b'ebyobulamu naddala ku bukiiko buno obw'ebyalo obuteekeddwawo okubanga busomesa abantu mu kuziyiza obulwadde tubigoberera tubikwate bifuuke ekikwate. Ajjukiza abayizi abali ku mitendera egy'enjawulo nti olunaku olw'enkya ekitongole eky'ebyebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board lwe kikoma okuwandiisa abo bonna abagenda okutuula ebyakamalirizo n'asaba abatannakikola bakikole mu bwangu. Registration eggwalwawo olunaku lwankya ng'ennaku z'omwezi 3. N'olwekyo tusaba amasomero mufube okulaba nti mukebera ku baana abo bazadde baabwe n'okulaba nti buli kimu ekirina okutuukirizibwa kituukirizibwa ng'olunaku lw'enkya terunnaziba kisobozese abaana baffe bonna okubeera nga beewandiisizza baleme kusigalira mu ngeri emu oba endala. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.